Ebbula ly'emirimu kye kimu ku bintu ebiyambye bannayuganda ate obaolyawo okutondawo emirimu n'okwolesa obuyiiya. Olunaku lw'eggulo nabadde ntambula ku mitimbagano ogwa TikTok kwe nagwiridde ku mwana mulenzi yeeyita Pepper 30 nga akutte ennyimba zaffe ez'akadongo kamu ate azikyusiza naziza mu lulimi Oluzungu. Oh, how did he start the gun when I'm not seeing and with the child disturbing me? Buladina making tired, Buladina making tired. My child, you are going in your marriage as a person. Buladina, you're the fast. Friends are the best, some that's it. Also, I've seen it for myself. Because what's making my life to suffer is feel like I love you. Weewaawo bangi bagamba nti ate kadongo kamu tetumutegera tetukoza. Mwana mulenzi yagambye simplifying ebintu bino abantu n'abaana ab'omulembe ogwa wansi babeere nga basobola okubeera nga babitegeera. Kale muntu wange nkwebaza okubanga okyagoberera Muzungu David Kadongo Kamu music analyst kigenda gitya weebale ekyo kyonna gy'otuusaako engalo weebale okubeera nga ongoberera okusinzirira eyo yonna gy'owangaalira. Dilisa Zintani okuva East London nkutumiddeko mukyala namba ya Harriet okuva Birmingham naawe nkutumiddeko mukyala Jalia Zawedde okuva New York. Lulese Bonza oli awo Massachusetts. Waliwo Maria Zaku okuva Chicago ne muganda wange Tadeo naye alieyo mu ggwanga lya America. Mzei Bob Kabindi Mpima, Makombi Junior, Suzanne Sozi na Matovu Fatuma, Babirye Joyce, ngezaako abamu kwabo abantu abangoberera. Kale bantu bange mbebaza okubanga mungoberera. Kati onako olwaleero njagadde mbayiseeko mu session eya muganda wange ono gyagenze nga akola yakutte ennyimba ez'enjawulo n'agenda nga azikyusa mu lulimi Oluzungu ate n'atakomaawo nga n'okuziyimba baganda baffe batuyambako okubeera nga bayimba ndowooza beba AI. Kale ennyimba sofa zenokoddeyo ziri ennyimba 4 mu lukalala lw'ennyimba zonna zeyakoze nze ntunuulidde bewaffe aba Kadongo Kamu. Oluyimba lwaffe olusooka tugenda kutunuulira oluyimba lwa Lord Fred Sebata. Oluyimba luno okusooka lwafuluma mu mwaka gwa 1980 nga yaluyimba n'owewe omugenzi kati Pros Nanyiti Sebata. Oluvannyuma eyafuuka Nabugumira lwe luyimba lwa Samu wange lwafulumira mu Busula Record Jinja Rebel. Friends are the best, some that's it. Also, I've seen it for myself. Because what's making my life to suffer is feel like I love you. It's what makes me happy when the morning comes until evening. I feel like love you today, I don't know what's coming from, but what did you do to me? There's so many in pain, leave them to be in pain. Where will they go? It will come one morning when I won't sit in the home, and where will they pass me? Father, I've lost all the weight, and I don't know why. Here I'm dying for you, my darling. My flower, my morning sun, my boy. My flower, my morning sun is someday. Kale kati gwe nga woowulidde oluyimba olwo kati gwe ddayo emabega olireetinge ku Samu wange. Tulina Samu wange ow'okujjinja yoyo eyafuluma 1980 owa Pros Nanyiti Sebata ne Lord Fred Sebata. Then oluvannyuma wano mu 96 n'aluddamu ne Harriet Sanyu ne balukola era nzijukira ku lutambi okwo kwafulumirako ennyimba nga nali mwerere. Oluyimba olwo lwali lwasenga mwanyina omulungi Alice Nabata. Ennyimba zonna ezaali ku lutambi luno zaddibwamu Lord Fred Sebata ne mukadde waffe baali baziyimbako dda eri mu myaka gy'emabega naye kati wano ne baddamu olutambi olwo. Kwaliko oluyimba lumu olutaali lukadde lwe luyimba lwa nali mwerere olwa senga mwanyina omulungi Alice Nabata. Kwaliko omukwano kirabo
kuyina original version era abasinga banoonya waliwo omukwano kiraba oluli kuno Ridani naye teruggwayo then ne kubeerako Samu wange 1980 tuto omukago era yaluyimba ne Nanyiti Sebata ne Tereza Lord Fred Sebata yaluyimba yekka naye ate nze version eri yanyumira wadde nene nyumira naye original esigala original kale nkugamba nti tuli mu kuyitaayita mu muganda waffe Pepper 30 musobola omunoonyaako ku TikTok ne mubanga mumugoberera abantu bano tulina obbawa amaanyi nga tuba followinga tulabe ebintu bye bakola omanyi social media eno yajja mu bintu bingi social business marketing then nukugira abantu abamu bali depressed balina stress kati wabeera nga alaba ebintu nga bino munange n'osekamu ne weerabira ennaku ya landlord ne weerabira ebya business ye yakukyaye noddano n'osekamu kale katugende ku luyimba lwaffe olulala olwakoleddwa Seruganda Pepper 30 oba idea eno yagijjawa Pepper 30 kati waliwo ne muganda waffe ye atera kukubira kampani z'amasimu ne Uganda Police kubanga yanyumiza ekiboozi yakubidde owa poliisi n'amugamba nti neighbor wange yagize yasse enkoko zange kati osobola okunguzaayo guluneeti ne landmine njagalayo landmine njagala nange kutta nteeze owa poliisi yasese kale abaana balina creativity ey'enjawulo kubanga ovaawo sese kati oluyimba lwaffe oluddako tugenda kugenda ewa Munabudu Gertrude Nalule oluyimba Tofumita Linders era nalwo Seruganda Pepper 2 nalwo yaluzeemu nalukyusa naluza mu luzungu Makumbi Junior olyo tekyemanyi Makumbi Junior y'omu ku basinga okubeera abasanyufu ampeereza akantu ako n'agamba muzungu baako n'ekyokwogerako creativity eno ng'eri waggulu so mwami Makumbi Junior obadde ndooza ne Tofumita Linders obadde tonamulaba naye nga ojja kujjukira nti ono Tofumita Linders we yalufulumiza yali ne Amuse Ngendo kubanga Amuse Ngendo nzijjukira yateekako Oliver Tofa kati katuwulirizeko Tofumita Linders. There's nothing wrong with how I fry. It doesn't need to ask you how I have cooked it. The bullets, cups and water for washing the hands. Come on, close and eat, I'm waiting for you. Does that know me and don't I ask you, loved ones? Come closer, serving I have started it. Questions are so many, I get to where I pass. Coming from many and women. It was that women of these days are like a marvels. Whoever you meet, you ask for money. I first don't know how to kill the questioning. Because of many who were falling in my neck. I saw myself a woman in front of many. Just like that I was strong and I killed their question. Does that excite us that they're slowly blaming it themselves in? When everyone is pointing at the other. I like when everyone is put what I'm saying. The reasons I gave when everyone is easy them. They asked me to come and also tell them to you people. Now it's the job that is not giving me resting. First make that one sit was refused to control him or herself. When you're ready, I'm here, come and I fill you up. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall. Otambule ngadda ku Arua Park yise ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga
nga Mityana Road. Okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Kale baganda bange oye Tofumita Lindazi Pepper 2 azemuanga avunula biri ebya muganda waffe ani ebya muganda waffe Gertrude Nalule naye nga bantu bange bagamba nti programu eno etekebwa mu sente aba New Subs Fashions basanigibwa ku Sunset Arcade. Sunset Arcade okubeera nga ogituukako otambula nga ova ku Pioneer Mall, ova ku Pioneer Mall oddako Wilson 1 wojimala odda ku Health Link Pharmacy. Kati Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala edduuka erisooka eryengoye ku mukono gwo ogwa ddyo yeyo New Subs Fashion. Genda ofune ebyambalo ebyabakyala ab'enjawulo, genda ofune ebyambalo by'abakyala eb'enjawulo, omuntu omwambaze. Tugenda kubeera nga Idi yine etuuse ku lunaku lujja beera lwa kutaano. Lwaki oweewuto mwambaza girlfriend mwambaze gundi mwambaze anyume bulungi, so ogenda kugiraawo. Kati tuyina ne bannaffe abapya akalango kaabwe kali mu kubo Amaus Closet for tops and more. Abo basangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D. Kati gwe tambula ng'omalako Jesco oli ku Nakivubole Block D wetandikira tandika okwambuka amadaala ago. Amaus Closet eli ku Block D 252. Genda oberenga osobola okubeera nga ofunawo ebyambalo ebyenjawulo. Mukyala Nalubega Brenda wali okubeera nga akwambaza ebyambalo byabwe engoye bazisuubula okuva mu ggwanga lya China era nga n'ebipya baleese bingi nnyo. Genda oberenga osobola okwambasi. Okay, kati tuina ne Plan B Records abo basangibwa ali emubende bali kubya kukwata nyimba. Kati gwe ayagala oluyimba lwo mu maloboozi genda ku Plan B Records. Nadala abantu abali mu bendo ly'emubende Mityana, Kakumiro, Kasanda ogenda ali 40 wano Kiboga musobola okugenda awo mu Plan B Records mukole enyimba mufuke abana Uganda ab'enjawulo. Tuina St Michael Educational Center bali Kiwanga mukono. Then netubeera ne Kikaya College and Vocational School. Kikaya College and Vocational School bali ebulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences. Kati ne IT bamutaddeko essira ly'amaanyi nnyo era nkugamba nti wotwala omwana ku ssomero nga IT tebamufudde wankizo nnyo eri essomero lijjayo omwana oli mu mukotogera kubanga ensi gyeraga ekyamazima ensi egenda kubeera ya tekinologiya. Kati gino omwana ng'akyali ke kandibadde akadde akatuufu ak'okubeera ng'omwana omufuula ekyo ky'oyagala abeere naye nga tekinologiya kyekimu ku kintu ekigenda okubeera nga kiyamba abaana bano okubeera nga bategeera ensinga bwetambula kubanga kati wuno tutuuse mu artificial intelligence ti omuntu wendwala kati sikyetaaga na kugenda mu ddwaliro ngenda kugenda ku AI mbagambe oba deepthink mbagambe nti ndi mulwadde mpulira n'obalaga symptoms nti omutwe gunumira no makati ate wenjira bwe nti lwaki njayo yabulisa bagenda kuteerawo
bagenda kukuvunulira ki ekyo kye balowooza nti kyekikuluma naki kye wandikozeseza naye bamaliriza nga bakugamba nti laba omusawo. Kati ebintu webityo webitambula. So Kikaya College and Vocational School yensonga lwaki nkugamba nti ze priority ey'okubeera ng'otwalako omwana wo mutwale abeere nga asoma ku Kikaya College School. Then ku vocational buli kosi y'omutwe bagiwa enkizo kosi y'omutwe. Ate bano abaana ba secondary buli mwana alina olunaku lwagenda eri ku vocational n'aba ng'ayiga. Era Kisaki Catherine oli otya munnange oyo mukyala wange ali ku Kikaya College Senior 1 ali ku Kikaya College Senior 1 ali mu kusoma era ye agamba nze wano sivaawo yayagala tailoring obulamu bwe bwonna yali mu decoration kati we yatuuka ali n'asanga kyayagala yagamba nze wano sivaawo. So bwentyo bwe mbagamba tuli mu kugira okulwanagana n'ensi naye ng'oba olumu gye tutadde abaana si yeeyo esaana. Kale bantu bange tukyeyongerayo ku lukalala lw'omwana. Nze yandaze obuyiiya nendaba obuyiiya obw'enjawulo kati tugenze alina ennyimba ate endala yagenda n'emwaka gwa 2023 n'anokolayo oluyimba lwa Bladina. Bladina oluyimba olwo lwafulumira ku lutambi Dipo Nazigala. Dipo Nazigala lwa Prince Jopo Kafero kwaliko Bladina tusuze emyoyo ne Galenzi Mmwe kwaliko ennyimba nnya. Tepo eyo yali ya green ndoza abagirabako woba tewagirabako osobola okuntuukirira wano nze njirina oba oliawo n'ofuna omukisa okubeera nga olabako ekyo kyenkugamba. Kale bw'atyo n'oluyimba luno nalwo yaluvunudde mpoza ekintu kimu kye yeerabidde Bladina kyokka kye yalemye okubeera nga avunula abanga abali eyo. Bladina kyeki mu luzungu kubanga eno mu Luganda ffe tumuyita Bladina naye mu luzungu yaani kubanga we yasuuliddemu obubonero naye ate tomunenya oba oliawo naye yabadde tamanyi ki kyakola naye katuwulireko oluyimba Bladina. Bladina making tired, Bladina making tired. My child, you are going in your marriage as a person. Bladina, you're the fast. My child, help me pull easy. Be still and be there. You cook in peace. In the hand of my pot is where I put some small water. When you thirsty comes, you put it in the store. Bladina, you get some. Another you drink it some. Another you keep some. I don't know if I understood the reason. I'm explaining to you very well these things. If I understood, do you tell me? Then I repeat it, I'm not load on you big and made. Then you go as a trained person as you go. Like the one who was sat down to cook. P.S. they were disloyal. You be someone to look at among others. Like a trained person when going. Like the one who sat down to cook. P.S. they were disloyal. You be someone to look at among others. Okay, kale yoyo Bladina. Nainga Bladina mu luzungu abeera blender. So yabadde ayimenti kola blender not Bladina. Blender ye Bladina mu Luganda. Kale bantu bange tukyeyongerayo tugende ku luyimba lwaffe olwokuna olusembayo 1998 album obugenyi kwaliko amaka g'abasomyeko batuyise embuga then mukyala wa muno oluyimba olwaleeta Madina Nakiwala mu kisaawe ky'okuyimba lwe yasookerako okubeera nga ayimba yaluyimba ne ssenga mwanyina omulungi Alice Nabata naye yazzaako olulwe ng'ali yekka olwa ebikadde byaffe tuyinza okubeera nga tubuzaabuzibwa nti luyimba ki olwaleeta Madina Nakiwala baluyita mukyala wa muno kati ebikadde byaffe olwo lwe nga yeetongodde era akulaga nti mulindwa vumbi yakola kinene nnyo okubeera nga asobola okubeera nga akola ki nga akola oluyimba olwo. So mulimu kwaliko oluyimba mwawulenga Nfiisi z'akadde n'olwo obugenyi. Kale bwe tutyo Nfiisi z'akadde lwe tusimbyeko essira lwe luyimba lwaffe olwokuna. Omwana mulenzi bamuyita Peppa bamuyita Peppa 30 ali ku TikTok akola ebintu bino. So Nfiisi z'akadde ffe lwe twakazaako dole y'omwana olumu ku lutambi olukyasinze mu kadongo kamu okubeera nga lukola olwo olutambi olwo
lwajjuza ekisaawe Nakivuwa naye nga n'abasinga tebamanyi biki bye bagenzeemu just nga bagenze lwebyo. Era Lord Fred Sebata agamba nti taddangamu kulaba ku lunaku ng'olunaku lwe yatongoza olutambi lw'obugenyi. Ate laba ddole y'omwana oba nfiisi z'akadde we lujja ne lulyawo biri. Oluyimba we ndifuna obudde ndijja ne mbavunulira oluyimba nfiisi zaawo akadde. Otegeere nti abasajja bano baali bayiiya nnyo ebigambo byonna kuva ku kigambo ekisooka okutuuka ku kigambo ekisemba kyali kimansa entungo. Byali bikolwa bya mu buliri naye creativity Lord Fred Sebata gye yakozesa ekyamazima eri waggulu. Abaali emabega okuyiiya oluyimba luno ekyamazima musaana ebimuli byammwe nga mukyali balamu. Abaana abali mu kuwandiika ennyimba obudde buno bandibadde beebuuza ku bantu oba ne batunuulira projects z'abantu bano ne balaba bo bazikola batya. Kale katuwulize ku luyimba ddole y'omwana oba nfiisi z'akadde, era bwe tutyo we tunaamaliza ne programu tugifundiikirirawo. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst. Do 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 do. Oh, how did he start the gun when I'm not seeing and with the child disturbing me? How did he open the garage? Needing to know of having a lazy made dizzy. Because he would have alerted me that come here and I see the car setting it off. The doll here, so we put it in the car. The baby spend all day in it, tears disturbing me. Stella loves it so much, children. But even though she's crying, you give her the doll and she sleeps. You see, even though it's late in the night, when I'm this up, it's what she plays it with. She has been waking up early. For me, he'll buy it, the thing for my child, I love it. But I know he put in the custard bundling. Or maybe it's known that there is something he's dodging in. The doll of my child, oh my God, I'm dead. You will help me fix it. Even though you run your city, as I know she has even refused to breastfeed. What will I do with the child? New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School, essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road.
Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records